Abayizi ba senior 6 328 ku ssomero lya Kollo S.6 mu Kampala be bamu ku abo 11,569 abeewandiisa okutula ebigezo byabwe eby'akamalirizo oba Uganda Advanced Certificate of Education omwaka guno. Edward Kanoonya omukulu w'essomero atubuulidde nti batandise omulimu guno kikeerezi olw'enkuba ekedde okutonya. Abaana ebakubye, ba-invigilators ebakubye, n'ebyebigezo bisobodde okutuuka wano mu budde. Tutandiseemu nga buyisemu katono olw'embeera eyo ey'aba-invigilators okutuuka late n'abaana abamu naye nga tusobodde okutandika. Bannaffe ba head teachers basobodde okujja ku stations ne bakimayo empapula ne bazitwala ku centers zaabwe era nga wenjogerera abayizi bonna kati bawandiika ekigezo kyabwe. Abayizi ba senior 6 basoose kugezesebwa mu kubala wamu n'ebyafaayo. Ebadde nnungi era tugikoze era nga tukkiriza okufuna emakisi zennyini zetwagala. Era byeyo byennyini bye tubadde nga tukola teriiyo kipya era tusuubira okukola obulungi. Tusobodde ozifuna mu budde era ne zitandika mu budde. Ku makya babaddewo ekire ky'enkuba naye Katonda mulungi kisobodde okukya abaana ne bakola bulungi. Ebigezo bya senior 6 bwe bitandikidde ng'ebyo bya senior 4 ebyatandika okuwandiikibwa wiiki 3 emabega bikomekkerezebwa. Kino kitegeeza nti ensoma enkadde ebadde ku mutendera gwa O-level ekomekkerezeddwa. Kati essira ligenda kuteekebwa ku kunyweza ensoma empya eya O-level ate nga abakulu b'essomero bwe balinda n'eya A-level ekyali mu kuteekebwateekebwa ekitongole ekivunaanyizibwa ku by'ensoma ekya National Curriculum Development Center. Abasomesa batendekeddwa babanguddwa mu biki byerina bye balina okumanya era ndowooza kati we tuli ekintu bawulira nga kibalimu 5. Mu empya eyingirawo omwaka ogujja era nga kalikulamu eyo empya tugenda tugikwasaganya tukitegeera mpola mpola. Joyce Nakato, NTV, Akawungeezi.